Palaso Lizard Pius Mayanja muganda wange atuyise tubeerewo erugogo without a doubt atugenda kweyagala atugenda kusanyukamu naye kosa abakwano b'abayimbi bonna nga Seguya wakulazaawo akulaze Mark the Urban n'akulaga Nina Rose n'akulaga n'abayimbi abalala bonna bwe tugenda obeera nabo this Saturday nabo she muganda wange tokola era n'otalabikako erugogo Saturday no muganda wange sanyu festival but for now atuli downtown in Nakasero representing a change and a celeb anze Musa Semwanga Jona Mitala ku kamera Tike wali wano mpola ne Julius eyakoze ku transport ogambo otya Frederick Nsereko ogambo otya Dennis abasajja babeezawo sheno wotabayisaamu ayinzo nyiga button yawe enfu ne tukuba empewo however zawedde olabikira ddala elegant and smart olwaleero ekijoowo ekyo nkyagadde nnyo olinga agenda kulumbe naye tujja tambulirawo mpola President Seguya esuuti as always Jose ogambye omusajja oyo yaganya amasuuti naye akyuse gyagula amasuuti agaguleko UK gy'obeera si bw'ogambye no yagagula mu America ate London yabeera mu America eyo waffe tatera kujja abeera mu America byanjawulo ki ebiri mu ku London ne America tewali nnyo njawulo zonna nsi z'abazungu naye era kati nze manyi nnyo London manyi nnyo UK simanyi nnyo bwengende USA mba mugenyi kati simanyi Seguya yajja tubulya bwalije waffe kubanga ye bwatuuka mu kitundu anoonyereza olugambo kati by the way fast forward decision y'okubeera UK not USA ekyajja kitya n'ogamba amakanda kangateeke Bungereza sijja gateeka Mexico oba Baghdad oba somewhere else no kyatandikira ku kina we kitandikira oyinza okubeera mukwano gwo mu USA kitegeeza gy'ogenda okgenda so nayina family member abeera mu UK yensonga lwaki nagenda mu UK nesigenda mu USA Bungereza omaze emyaka myaka mingi tuli mu 17 gye tukulidde so manyi nnyo UK okusinga Uganda then otuuse UK 17 years down the road kati ogamba otya nti kwa emirimu gyenjawulo wabeerayo emirimu egyenjawulo olina gy'okolayo ate n'ogamba nti kanyingiro ogw'okutegeka ebivulu kwa oyingira omulimu gw'okutegeka ebivulu kitegeeza ogenda saasaanya zino z'obadde okola eri love evaawa inspiration evaawa nze omulimu gwange omukulu mu UK kugaba mirimu si bivulu ebivulu kalimu kakubiri n'embeera nnyo mu kugaba emirimu kubanga Jobs Link Group ffe tugaba mirimu tufuna emirimu ne tugiwa abantu abalala naye okuyingira ate ebivulu kyajja because nalinako restaurant kati naleetanga abayimbi mu restaurant yange ne binnyumira ekyavamu n'enfuuka omutegesi naye ng'omulimu gwange omukulu tugaba mirimu mu UK shoyo gye wasookera ddala otegeka Bungereza yali ya mwaka ki kwaliko bayimbi twawezezza emyaka 10 kati twatandika ne Haruna Mubiru Mere Bata n'omusajja Umula Mirembe bambi omusajja yafa yali comedian erinyali waliwo omulala yali muzinyi ng'azina buzinyi abantu waliwo omulala nendo zerinya lyerabidde timu yange erabika ejjukira so twatandikira ku King Saha betwatandika nabo ne Gravity Omutuju event yaffe yasooka actually 10 years wenjogerera kati gyakawera so gye twatandikira wansi ya njakubuuza ebyava mu sheye yasookera ddala ebiseera ebisinga nategekako ekivulu naye ekivulu kye nasooka otegeka twalimu abantu abo bana era kyamalamu amaanyi okuva olusidda nga mutegeka gwe byonna ebyava mu kivulu byakuliidinga okulemezaamu lwaki walemezaamu kwansuubira era abantu si be bajja abangi ennyo kati bwe natandika ekivulu ekyasooka nze kye nakola nakwatagana n'omwami gwe bayita Uncle Daniel Ugge ye olwo yali amaze emyaka egiwere 15 by then ne muleeta nga face actually nanyaba najja ne mukazi we nga face ne kibeera Uncle Daniel Ugge ne mukyala we nti be bategesi naye nga nze nga sponsor naye nga it was my event so bwe najjira mu line eyo actually nakola amagoba ebiseera ebisinga ekiremesa abantu bujja mu kintu weerabira nti kirungi n'obwakuba weekwatako kati neekwatako bali balina abantu paka lwe naweza abange niraba olaba n'ennaku zino tukyakola ne Uncle Daniel Ugge ntambudde naye nga mu kusooka yanyamba nnyo okufuna abantu ya Uncle Daniel tukutumiddeko aside eyo promoter senga ali simuwuliza oyo simuwuliza kubanga takyali mu bantu neemanyi gyali kiyinza okugamba naye sirina byenkola nga mbikoppa ku ye
Eza takyategeka bivu. Yabivaamu. Nengira wemba ndaba nti nagendangako mu bivulu bye naye tewali kati kyetukola nga kyefaananyiriza ku byakolanga. Kati guno mulembe mupya naye nga mpulira nti gyali ali bulungi. Alright, olunaku olwaleero eyo tugenzeyo bugenzi naye ekituleese tulina kye bayise muganda wange Uganda Festival UK 2025 the big weekender. Oli Kampala, oli Mayuge, oli Wakiso, obadde n'ekirooto ky'ogendako e Bungereza. Muganda wange omukisa guzze bagiyise Uganda Festival UK 2025 the big weekender. Vision Group nga yo tuli basaale era obulango ogenda bulanga bulwaninga ku TV, ku radio, mu lupapula ne social media platforms zaffe. For starters, job links. Omuntu yandiyagadde okumanya festival ono ekwata kuki nga gwe omutegesi waayo. A festival is all about okuddira bannayuganda n'obajjayo bonna gye bali n'obaleeta nga bali wamu mu bungi nga tebazze kulaba bulabi muyimbi nti ayimba bagende waka wabula nga waliwo ebintu ebirala ebyokulya weebiri, abazina, bandi ez'enjawulo, aboogezi, companies enene ez'enjawulo zisembeza okumpi n'abantu. Ye festival. So kintu kinene okusinga ku bya bulijjo bye mbadde ntegeka. Mwanze mbadde ntegeka nnyo concert. N'ogikola unajja sawanyeza ekiro mu hours 3 ewedde buli muntu agende waka n'okoze ssente batokoze. Kati kino kikwata ku bantu. Ojja kusangawo abantu abazze okukebera sirimu nga we bali bazokebera abantu okwadvising abantu obwina sirimu ogenda kivaamu otya. Ojja kusangawo abantu abalanga ebintu byabwe ba solicitors, abantu bonna abandi ba solicitors bajja basanga awo eno bintu zambayita ba council. Iwafu tubaita ba solicitors. Ojja kusangawo banks. Kyovula abo wegendereze lwaki ndudde nnyo mu Uganda kunzija bwe ngenda is all about kufuna companies nzisembeze eri UK. Ngabo abantu genda ne Central Bank. Twajikutte ne timu yayo egenda kubeera wali Victoria University. Abazakita muganga. Abazali babeere wali musajja agamenti abana bajja bakuleetera basomese nga ne muganga yennyini wali doctor. Kati tubadde tugezaako kola ekintu nti festival ebeera festival. Tujja kulaba bulabi muyimbi n'ogende waka. Ebiseera ebisinga festival zendabyeko ebweru zitwala ennaku 4-5. Eno festival ya nnaku afe tuli mu nnaku 3. Twetulanganya ennaku 2 naye tulina welcome party eyo ya Friday. Kati Friday tu expectingako abagenyi abavudde mu nsi ez'ebweru mu eyo weekend munnamu ebali abayimbi abagenda okuyimba ku Saturday ne Sunday bajja kujja ku eyo welcome party. Naye ate era nakyo twateddewo ekintu nti yo twateddewo ate bandi namba abeeka. Just welcome party liko bandi abeeka. Ositudde abeeka bandi eyo embala abalamu eyina abantu ngaaga bonna basitudde. Actually abamu tubaleka ne tuwalanga 10. Tutwalanga 10. Timu nene. Bandi ejja kubeera ku welcome party ejje kubira abantu. Kati mujja okusanga abasajja ba CEOs bajja kubeera ku Lokutano. So tuyina ennaku 3. Yeah. Nga 5, 6 ne 7. Olw'omukaaga tujja kubaawo n'abayimbi n'ebirala n'olw'Essande tubenga tumaliriza. Yeah. Mu bintu byonna bannayuganda abawangaalira wano ne Bungereza mu bintu byonna waaki walonze bakolera festival notalonda kukola meet and greet notabakolerayo exhibition naye nogaakamba kolere festival kwa definitions z'ebyo ebintu byonna byawukana muko naye kati meet and greet mbadde mbikola. Mbadde mbikola. So kino nalabye nti kigenda kukwata ku bantu. Nyina binjala okusembereza abannayuganda bali mu UK. Bw'oba olaba nti essaawa eno nafunye dda application forms eza bank. Zengenda ogenda nazo nga nzirayo. Nti omuntu wajja ku festival ayinza ovaawo ng'avaawo n'eki n'akawutinga eguddwawo. So nalabye nga festival ejja kunyamba okujja ekigendererwa kyange ekyokusemberera abantu n'obasembeza. Tuyinawo enteekateeka ondi eyo kyannamukaaka nandyagadde ngendeko e Bungereza nandyagadde mbeereko ku festival eno. Terms and conditions ze ziriwa? Abantu naddala ensi endala tezeetaaga na visa. Mulimu abaana abamu olwedda bajoyinize bavudde Canada, America tebeetaaga visas. Naye bwe banjogera ku munnayuganda nga gwe kirooto kyo kujja ku London okomewo, ffe tukuwa invitation era tugikuweera bwereere. Naye bwe tukuwa invitation eyo chances ifu tuba tukuwadde nga 50%. Kati 50% gw'olina okweyiiya. Olina bank statement, olina omuntu omutuufu agenda okukolera application eyo naye ffe tukuwadde buwi. Bw'oba oyiseemu well and good ng'ojja ogula akatiketiko ng'otuula ng'onyumirwa ekivulu then bisigadde
bibyo sinenga opportunities weziri tugaba nzigabira bwerere tetuzitunda. All right, Julius oyinza obbooko oyo okuvuga enkata opportunities invitation ya bwerere ebisigadde wekwata mutonzi wo atula kubukedde TV1 atokoze ensobi woli we watuufu nze Musa Semwanga. Programu ene etandika saa 12 ne tumaliriza saa 4. Kanyomero kwenkola bagiyita celebrity breakfast ekyenkya ne celebo olunaku olwaleero atulina Joseph Kigundu senkulu wa Job Links company etegese Uganda Festival UK 2025 egenda beerawo omwezi ogujja n'ennaku z'omwezi 5, 6 ne 7. Tokiwa ndowooza yakubiri wansi awo tujja kuleeterawo obulango scrolls byonna tubikubuulire muganda wange engeri gy'oyinza okutambulamu okwegatta ku makula gano. Jose tugende mu event hosting and organizing UK business eno eri etya general? Kakati business eno eri tricky. Olumu etambula bulungi, olumu netambula bubi. N'ekisinziro ogyagalamu ki? Nze emyaka 10 gyembadde mu ndongo nalina ekigenderero kijja kuntwalira emyaka nga 10 okugitandika ogifunamu. Kati bw'oba olaba nti ba sponsors bennyina on board, I can actually afford invent ogitunda tickets 50%. Kubanga nnyina ba sponsors abazze ne batuteekamu akasente ekitabaddeewo. Kati bw'obanga ozze mwaka gumu oggyemu ssente toyinza kukola gwakubiri oba ojja kugiddukamu. Nife twalya n'ekigendererwa nti ennaku erina okuluma emyaka 10 naye olina okukolera abantu nga kitegeeza after 10 years mu buli ngeri yonna ojja funa kampani zeegomba okukolako naawe. Kati bwe zitandika okukolako naawe nga zimaze okwegomba kitegeeza zigenda kuyambako ku investment. Kati awo wennyini we tuli gw'osuubidde Victoria University okujja ebungereza tukole nayo kyogamba tetuyambyeko ku expenses. Exactly. Centenary Bank si yemu ku bank ezisinga obunene wano. Kakati bituze tubibuildinga for 10 years. Naye bujja mu kivulu mwaka gumu kiveemu tojja kifunamu. So mu butuufu endongo gitwale nti buli omafuna bwagikwatamu. Naye nga si kintu ekiri awo kyojja okiggyemu sente. Yeah. Ajja okutumirako akakembo Swalik waliwo omulaba muyita Amos Esembabule omulaba muyita Judith Deruna muganda wange bali ku Facebook page yaffe ya Bukedde TV1 osobola okugendayo no following ensonga zino. Cool Cuts ogamba otya nawe ompoleza obubaka ombuweereze Jose. Cool Cuts no ye manager w'omuyimbi Shamike ennaku zino ndaba atambula nnyo ne Innocent Kawoya atambula nnyo ne Zanny Brown ne Brian White kwegamba embeera mweyo mwatambulira ya kuba luseke na kusolooza. Nabaddeko naye namusanze twabadde ku sere nasijjukira twabaddewa Seratoni nabaddeko naye namusanze ya luseke yakubye lwamalwa so yankubye namusanze n'omuyimbi omu ku bayimbi benneegomba ennyo okukolako nabo Zanny Brown. Era nja kutandika ku promotinga luyimba lwe kuba yayimbye oluyimba ozimu ku nyimba z'endaba ezisinga okuba nga nnungi. Yes. Exactly. So mpira nja kukolako naye naye mbadde busy mu bino. Naye from next week tugerageza okumupushinga. Ono mu managing otya ng'oli Bungereza ye ng'ali Uganda? Si ku managing ati mbere manager. N'ekinkwatako okupushinga ekintu ekirungi. Kyogamba bwe najja ku Bukedde ne mbagamba n'omuyimbi tumukwateko temukkirize. Kubanga mukimanyi mmanyi ebirungi. So nja kujja budde bonna. Ekyeza Zanny Brown ayise emikono mu maaso. Nedda nze nnyina okuyisa emikono mu maaso. Abaana bayimbi balungi babadde bajja bayimba tebakolangako kintu kirifani bafune amaanyi babadde babirabula nnyimba zaabwe ennungi. Nze nnyina okuyisa emikono mu maaso okukola nabo. Bayimbi kyabalaba olaba nga bagezaako Zanny Brown omwogedde. Kakati mu Uganda ekyo kibuuza ate kizibu kubanga buli gwe nali tutekeera ndala ne gwe ngenda otwala abeera mulungi gwe sitwalangako mba sinamanya kati gwe ddeyo emabega gye mbadde wadde kumpi bonna nkozeeko nabo naye bw'olaba nti omuntu tumusitula ne tukuwa wakapamiti ne tukuwa visa ne tukuwa tiketi ne tukuwa accommodation n'osasulwa oba muyimbi mulungi. Wano e Uganda competition esumbuwa nnyo ba promoter abategeka wano. Abitex n'ategeka ku Bajjo n'ategeka ku Keti n'ategeka ku Balamu ne Balunywa. Ebungereza kiri kitya competition mu gihandolinga muti? Ebungereza waliwo ekitambula mbu tetukolagana n'ekyali kikyamu. Ffe tukolagana n'abamu abalungi. Kati tulinayo event end mu guno omwezi ya DJ Shed. Mbadde njitambulirako nnyo because oba olumu oyo abakira nti wange olumu namutegekirako event ye.
nenjitegeka nga nze njitegese kati bwolaba abantu bali Richmond bonna Richmond akola ne Uncle Dan Luge kugambye Uncle Dan yanyamba mu ntandikwa naye mubaamu abapya aba bazze nga tebazze kola sente nga bo bazze kujjawo ba Jobs Link kati ye kimulese kujjawo Jobs Link kati abo tebawona era akola kimu n'agenda tadda kubanga tiyalina bigendererwa Tuddayo mu studios Fina zawedde ne Josephat batutwale mu mboozi za border. However, your last remarks eri abatulaba n'abatuwuliriza abatulaba ndi wamukisa okubeera ku Bukedde TV genda abantu ayina abantu TV abe UK bagiraba abantu bange abe UK abantu bafa abe UK mbagamba ekintu kimu mugule engoye eziwerako tuyine ennaku 3 nsaba mwenna mufulume kuba bwe twali mu COVID mwaka abanga nti banayi tetulina we tulaga kati ennaku 3 mbadde nsaba mujje mutubeerewo mutuwagire kuba ntandise ekintu kinene kyenjagala kijjewo bannagana kyenjagala kijjewo bannagana bakola ekivulu bafuna emitwalo 5 kakati musajja wa Katonda ntandise mumpagire naffe emyaka 3 tubenga bannayuganda emitwalo 3 tubeera mu kifo kimu. Thank you Jonah Mitala, thank you Tike, thank you Julius. Muganda wange nawe atulaba eyo. We are calling it a day. Nze Musa Semwanga mbagaliza olunaku olulungi musibe bulungi mweraba. Nkulikeyo ewa Musa Semwanga Job Leagues bakugaba tegese naku z'omwezi nga 25 tugenda kubeera UK. So mkwano gwange funa ka visa ko funa ka ticket ko wetegeke ojonyumirwa nani naffe tugenda kuba yaba Bukedde TV lange mukimanyi nga bulijjo mugu TV ba presenter abali nyennyonyi buli kaseera anti omujulizi wuno mulina ntambula naye uluwendaga nebaza nnyo mukama abatulaba mmwe musinga amaanyi mmwe mubikola siwe waawo weewaawo kale kakati tubakolere kyabakulu bano tuwemboza za tugere twena yebo otumira bosibula nedda bannaye bonna batumidde abatulabira wano n'abatulabira ebweru mu bulungi nkulumidde nnyo omukulu Jose Jobs Link kubanga be basajja ba international promoters kituufu ekyo eggwanga birikola ki birina etunulidde era ate mbajjukiza waliwo omuntu gw'omanya nti yategese ekintu gwe nojja n'omanya nti ekyo kiki kyekyamaanyi ga Balamu we gava ng'omanya nti Balamu aba yabitegese omwana temuli tagali bagatako nti Keti baba yakoze ki temuli tagali nobati events nomanya nti architects promotion tugendeko nomanya sokosike go agambi nomanya nti Bajjo nomanya nti Richmond promotions nomanya nti Sezada promotions nomanya nti Twaha ina woyecheza makati wali nabetegese nga Palaso yeyetegese kuruzalo yategese Palaso tumfule promoter kale msele bijama Palaso yeyetegese oh okay Uncle Bob Nsubugana ye wali awo no mukaya Michael yategese gwe no sigala kozi gwanya kutegese olanga janga yakasibira embale anniversary tebazitegeka anniversary zetegeka zo nenya gonnage tize nkutegese tugenze ku mulamuko mbozi za pesa boda tudde tuchogereko ne siraje kuba kati ono omwana tusika nona ko ranger